Madam Chairperson. Amanya Masere Kamba kulira ebyakakiiko k'okulonda olunaku olwa Tuesday twali tugenze mu kuziika ebakayi nga tugenze kuziikirako munnaffe yali afiiriddwa maama we the names Sebufu John Mary. Tuba tukomaawo mu mmotoka twalimu bana, emmotoka yange gye twagenderamu twalimu nze ne tubeeramu ne Rema, tubeeramu ne Eddie Kayabula, ne tubeeramu ne Rovers. Tuba tukomaawo nga tutuuka Empigi ne tugwa mu road block. We thought it was a normal road block. Ne tuyimirira. Okuyimirira ne tusanga ab'amagye abaali mu leeya ne bajja ne baggulawo emmotoka mu busungu ne batunyoola. Tugamba what have we done, nga tebatutukiza kwogera kintu kyonna. Ne batukwata ne batukyusa esi ne batukyusa emikono ne batupushinga ne bateeka mu drone. Okutuula mu drone ne batuggyako amasimu nga ebintu byali happeninga so fast. Tujjako amasimu ne batusiba ne Rema, aye ne batujja mu mmotoka gye twalimu abana, aye ne batufuluma ne batuteeka mu ndala nga batuwaawudde n'abasajja akyali ne tubeera ffekka. Twayisibwa bubi wano mu kutukwata, batukwata bubi. In fact ate munnaffe Rovers yakosebwa nnyo. Lwaki yakosebwa? Ng'essimu ye balowooza agigaanidde, so n'essimu yali egudde wansi w'entebe era yakosebwa eyiso munaaba mulabi. So ne batuvuga ekiro nga batubisa amaaso tetumanyi gye tulaga ate nga batusibye. So mu mmotoka gye twali mwalimu omukyala yatugamba muli bakyala bannange bwe mulaga bagenda batokyalinga naye mu cooperating ne mwogere bonna bababuuza. Ne batuvuga ne tutuuka mu kifo kye tutaamanya era ne batufulumyamu nga batukutte ne batutuuza wansi. Then ne batandika otubuuza amanya gaffe, lwaki tuli mu NUP, bye twali nabyo ne babituggyako, byonna bye twali nabyo ensawo ne babirikodinga, ne batutwala mu kaseera mwe twali. Twasangamu abakyala abalala ne tutuula omwo kati nga tetumanyi we tuli. Nze ekintu ekyasinga okungumya nganzi kinasooka okugamba Rema nti oba batutta oba batukola ki, the comfort I have my family egenda kuntuesinga kuba motoka yange mulimu truck. So ekiro ekyo ne twebaka enkeera ne batukeererako ssaawa nga 3 ne banona Rema bamutwala ku interrogation. Yalwayo of course nga ndi restless. Tetwali that day because twali ku tension. Yamala 4 hours ne bamukomyawo nange ne bantwala. Ebibuuzo ebatubuuza lwaki twajoininga NUP, ne bambuuza nze ani eyanconnectinga ku Honorable Kyagulanyi, ne bambuuza lwaki mu bantu bonna yaneeteekamu obwesiga okulira akakiiko ako, ne bambuuza oba bampadde ssente esobola okugenda ne mbakolera, ne bambuuza programs zetulina mu by-election gye tugendamu akaluke kawempe, ne bambuuza fanda waffe yaani atufandinga, ne bambuuza lwaki abantu batwegattako nnyo, kiki ekiri wano, how do we convince people okwongera okutwegattako mu bungi. Ne batubuuza about our families gye twasomera, ne batubuuza emirimu gy'abantu tugikola tutya, baani abatukulira wano, ne batubuuza financial controller yaani, ne batubuuza ntegeka ki gye tulina mu kalwa akaddako, strategies gye tulina buli district, how do we connect, era baani abakola emirimu eja president waffe. So bebadde batubuuza, naye ng'ekintu kye tusinga okumanya ekikulu ne batugamba they can crash and they are ready to crash NUP within 1 month. Abductions zikyagenda nyingi era akaluke kawempe is going to be worse, not going to be a normal by-election. Kati we batu ne tubeera omwo mu room saawa zabadde nga ziwera 11, 12 kubanga tomanya budde ki. Ne bajja ne batufulumya nze ne Rema. Rema was going through a lot of pain. Ne batugamba batwala mu ddwaliro. Ne batusiba ate ne batuwa ebintu byaffe ne baddamu ne batusiba. Batusobola kugamba nti ono yabadde ono because twabadde batusibye. Then ne batuteeka mu mmotoka ate ne batutwala okutuggula amaaso nga tuli kireka poliisi. Ne batugamba tukubire omuntu omu ajja atunone naye tabeera looya waffe ate abantu bajja bangi. Tuba tukwata amasimu ne bagamba ate temugakuba. Katuba twakatuuka nendaba n'omuntu ng'abuze emmotoka yange ng'agirese ekireka. Ne batuggyako statement ne tuwandiika. Naye ate mu kuwandiika statement ne batugamba abantu tetuyita muntu yenna tugende, tebagenda tuwa police bond. Ne batugamba tuvuge tugende naye tetwogera ku byonna bye twalabye bye baatubuuzizza, tuddeyo tusirike, tetwogera na bamawulire bonna. Second time we batukwata
nga tumaze okwogera byonna bye twayiseemu tetugenda kyagala.